tubanjulira Hope Movies YouTube channel empya ekuletera ebina Uganda ne film nyingi ezinyuma ate nga ziyigiriza. Genda ku YouTube ku simu yo osachinge Hope Movies, subscribing, liking, commenting era sharing. Nyumirwa ebina Uganda ebinyuma okuzama ku Hope Movies. Samantha muchala mulungi talina yadde obuzibu. Samantha muchala mulungi talina yadde obuzibu, naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu, naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha tamanyi yadde okuyomba. Samantha Senga tozumanyi. Nzimbadde manyi tuwe tuli mu kubeerayo bubeezi. Anti kati obuzibu obulaba Jacob weefaako wekka. Kiki ky'oyagala nkuyambeko olyoka otegere nti nsobola okufaako? Oyagala nkuyambe weefaako wekka. Nze bwe mbeera ne pulaani zange tozibalaamu makulu. Nze bwe ngamba nti kati tutuule wano mba nina pulaani zange. Bwe nkugamba nti kati tugende ejini mba nina pulaani zange. Nze gwe lwaki bwongamba ebibyo mbikola? Gwe weefaako wekka yena obulya otolowooza ate kakati olugira bwoti sister. Nze tontambula tonkyankalanya. Okimanyi nti ennaku zino oli mukambwe nnyo n'ensonga eziteetaaga kunyiiga onyiiga. Kakati ki ekikunyiiza? Neesonyiwa jangu tugende wa ssenga. Siina gye ndaga. Puroguraamu ya leero ino okugwa ate kati owubira wano kiki? Siina gye ndaga. Buli kyoyagala okukola tukikolere wano ne wano waka. Diiro eguka leero. Kati oyogera ebya ddiiru abantu tugende ebweru twogere ensonga ezo nga tuli fekka. Okitegedde? Jana tugende ebweru twogere ebintu byasinga ne gwe olemeddeko. Jana tugende ebweru. Anti tugende ebyewa ssenga. Tugende wa ssenga. Jackie. Onansonyiwa munnaye engeri omukyalo oyo gy'ayogeddemu kansuubire tekuyisizza bubi. Naye tempisiza nnyo bubi kubanga nze byonna bimanyira, naye mbadde njagala nkubuuza oyo y'ani ate? Mpozi tomumanyi oyo? Ate mumanyi na Musanga. Wamulabye bulabi yawa yenna ajja abubbuuka bububbuusa alinga musana. Tumulabye nga nfaananamuko. Seetegereza nnyo kubanga abadde yeekyankudde bulala. Oyo omuto wange. N'aba mutowo n'akuyisaamu amaaso bw'ati n'ayogerera waggulu wojja ali mu katale k'emubuulo. Kati nedda ngenda kukulaga lwaki abadde ayogerera waggulu. Omanyi omuntu toyina munenya nga anyiize. Okitegeera omuntu waba anyiize asobola okukola kyonna kyakola ki? Kyayagala. Kaakati ayinamu kuki? Ku busungu. Oyo muto wange gwe nagamba ambalire ebintu biri. Bino ddiiru yaffe eno gy'obadde omwana. Tatuwulidde. Tasobola kubanga atuwulidde. Kubanga speed jajjiddemu awo n'obusungu obungi nsoose n'ente ne ngamba oba atuwulidde naye netandika kulaba nga kati nze kyemmumanyiiko bw'aba awulidde ekintu takitereka. Bw'aba n'obusungu ng'alina ekimunyiizizza akikola ki? Akyogererawo. Kitegeeza singa atuwulidde yandiyogedde. Naye kati era guno omukisa Katonda gw'atuwadde ne tuba nga tetukakasa oba atuwulidde oba tatuwulidde tugukozese. Tulina obudde tewali budde tulina okyanguya kubanga n'akitegeera nga tetunnatuuka muzanyo guba guyiise. Kati ontegedde bulungi nnyo. Nkutegedde awo. Buli kye tubala tukibale speed kubanga njagala ebintu bino byonna mu kuggwa. Katonda kaatuwadde omukisa ne tubimanyaako tumalirize nga tuli bawanguzi. So kati kye twetaaga kukozesa bwangu. Era kyetaagisa bwangu naye totawana kweraliikirira. Kubanze bwe nzannya omuzannyo nguzannyira ddala sizannya bino. Okakaso n'asobola. Gambye nzannyira ddala simanyi neerabiddemu.
oba kulwawo kubeera ng'ondabako nzanya ano ne gyembeera eyo badde mizannyo tobaako nakweraliikirira n'omulundi n'ogumu ekitegeeza nze omutima gumbeere wamu nga nkakasa nti buli kimu ogenda kisobola wabula gwakubeera dda wamu naye olaka tokindaga naye kati gukwate gunywereraawa kyoba omanya ngenda kituusa ogenda kuba buwiina guno omuzannyo gwe tulimu gwakubeera wiina si gwakuluuzinga kale kati kyoba onnyamba kimu kyengenda okusaba ekisembayo ensonga eno tugikuume nga yakyama of course kirina kuba kyama kulinga kusiba kapapula nga tolina gweyagala akamanyi kubanga omanya saa yonna wemwini nga ajja kuŋŋamba mpaako nabiraba wandagako nedda kyoba omanya kano kapapula akali secret kati ate awo kitegedde bulungi nnyo kitegeeza ogenda kusobola tobaako gwe weesiga wadde olaba muntu wange nnyo ensonga eno tugisigaza abantu bameka babiri ate katulwaki mba ŋŋambako owokusatu aba agenda kisatulula busatuzi good kale kati Jackie yensonga eyo kati kangene nange mbeeko byemmaliriza kale nanti wanji mukwano webale kujja ali nawe webale kubaayo buli otya ndi bulungi kiki nga tontunuulira nga tontunuulira birowoozo bingi mwana gwe naye onyambye n'ojja nyambye n'ojja kubanga sibitegeera bulungi ate kiki naye era mbadde nnyina okujja nawe omanyi tosobola kumpita Rina ne ŋŋaana kujja naye mba nnyina byenkola mpa ku kamangu nsobole okutuukako mu budde gwe binsobedde kiki ate simanyi najja ku buki kyanjagaza ekituufu ekisooka wano tewali muntu maama taliiwo saawa zino kakazi ke nako simanyi oba kagenda ne maama eyo mukyalo oba bagenda wa simanyi omanyi kuva lulimu naye lwe babitegeera tekwogera nange sooka olindeko Samantha ate tukayita kakka atisaagala byakuwoleeza saa zino ndi tuli mubizibu tukimanyi naye ate omuntu munnange omuwa ekitiibwa kati ne kano kaanamata nako tekaliiwo naye neebuuza Jacob kiki ekimusibye wano eri gye napulaningira pulaani zaffe ziri ewasenga yadduseeyo n'akoma wano sibitegeera sooka olindeko kati Jacob ali wano mwali mu kisenge agenzeeko ku mulimu naye gwe Jacob tansanga ate wano sanga ate diri zonzoonoone Jacob tasobola kusanga ana agenze ku mulimu ngaye kati saa zino ndiwo bwomu ne Samantha naye yagenda taliiwo yagenda ne maama oba simanyi kati ogenda kola otya mbadde njagala kuba kati pane simanyi nakumanya mbadde njagala Jacob addeyo ewasenga tulabe tutumaliriza kino ekintu nina omuwa obutwa nga bwe nakugamba sipiidi afe aveewo ate kakati yeesibye wano yandifudde nga ne Samantha ne maama nga tebana bakudda nga tuliwo ffekka era kati osobola okuyiiya engeri wongambye mukati mubeera wano mwenna osobola okuyiiya engeri yonna yonna n'okikola kati njiye ntya iya gwe tosobola okulemererwa yiiya Rina yiiya oba muwa caayi oba mmere kuba kati muliwo babiri tewali mujuliza agenda kugamba muno ono weba teyamuse ono weba teyamuse muliwo babiri gwe yiiya yonna engeri yonna kati nze mbadde ngamba nteera yadde eri tuwe kikolera bulungi kubanga eri tubaayo bangi okitegeera kati wano saawa zino of course kijategeerekeka nti nze yamuse naye kati eri tubaayo bangi ate jjuka akapate ke nali ntegese tunayimpisa abantu bangi nga nawe mwennyini muuli abantu bandikoze eki tebanditegedde nti ebintu bino nali njagala mbiveemu Rina nze nali bivuddemu gwe n'okola ebibyo kuba kati nze sikwinaako buzibu ne wattajje kubonze sibirinaako buzibu anti kati gwe toyina bivaamu kubanga already obirimu we wawiyingira wamala obiyingira n'obiyingira kyaggwa kati simanyi kyakuzzaako kati gwe Rina mutumanyi kyakuzzaako fenna tukutya nawe okimanyi mumanyi gwe w'amaanyi gwe buli kimu Rina gwe buli kimu gwe yiiya engeri yonna yonna oŋŋambe muliwo babiri
temuliwo babiri tuliwo babiri awo kyangunye gwe yiiya gakumanya olina obwongo oba omutuga oba omuwakyayi oba omusikambula n'omutwala n'omutira eyo olaba nga nsobola omutuga kati ogenda mukola otya kuba alina okufa wagamba muyagala afe gwe wenyini wagamba anaamala okufa jakubu omutta n'avaawo buli kimu kiba kiwedde diiru eba eyiseemu nze oyagala nze muzeka nze abamutaka kikyetugenda okukola nyabo mpuliriza olunaku lwe tunaapanga okumutta bwe tuba bakumuttira wano ojja kukola bwoti Rina toyiya ekituufu kiri ti Rina naawe amazima ogamanyi Rina aze bino ebitu nali nabikoowa wankakabu kaso bibeeramu wankakabu kasi saakukaka wabula mu lulu gwa ssente ebyesente nali mbyesonyiye nga sirina nali mbyesonyiye nekunga Rina ebitu kambiveemu wagwe nakaka n'oleeta ne namata n'omuteeka mu ddiiro gwegwe nakaka mwebe nakaka ne muleeta ne gundi ne musa mu ddiiro ani ono simanyi waliwo akasajja waka namata ke yateeka mu ddiiro musimanyi kagambe Jacob mbw atuwe ssente Rina ebyo byoliko byadda ngamba bino reset we twayogedde nekugamba Rina ebitukambiveemu byoliko ze mbadde nabivaako anti wakiyingira tosobola kivaamu oba oyagala oba toyagala wakiyingira okiraba tulina okigusa bwe tutakiguse eyizanga Jacob tanafa kulina okubeerako ffe kufa omu abaafa ate nze ndi kibanda sifa nali nabivaamu nga ngambye naye lwakuba okanga otiisatiisa ne ngamba wayikambibeeremu kuba olina ebintu byewali ogamba musimanya ng'ojja kunzita n'otiisatiisa mb'ojja kunzita ensonga lwaki saa zino tukyaliwo nkyayogera naawe kuba wankangakanga wantiisatiisa naye kati ebyasengawo biveeko kasita omuyina wano yiiyo engeri yonna oba omutuga asa muliwo babiri yiiyo engeri yonna okikole mission yo egguke ddiiro girimu togirimu njirimu naye kati ate wano seetaagisaawo Rina anti kati bw'oba teweetaagisa kitegeeza naye n'amala omutta kati kino kankikubuulire nkikuddiramu bwe tuba nga tetusse Jacob ku ssaawa zino engeri gye baabitegeera kufa abo babiri sokolindeko kufa babiri kulina okubeerako afa naye ate weerabidde nti nze ndi kibanda sifa kibanda tafa era gwaje okufa kati wekunganye tutejjako bukigwe anti kati nnyabo kibanda nange kyembadde nteesa tajjako bonga oyagala omutta nze sigenda kuwaayo ngenda kubeera mabegawo okitegeera nze ngenda kubeera eno mabega kwasa mbeerawo babiri gwe yiiyo engeri yonna Rina tosobola kulemerera naawe ojja kujasula wano olunaku lwe tugenda omutta oba tojja kusula wano tojja kikola we tutyo tojja okusula wano ku lunaku olwo nze nja kutemera pasi tajja kukula bweyingire mu ruumu yange bwe kutuuka ekiro tugende tumugjewo bwe kibanga si kyekyo nga toyagala tutejjako Rina lindako wate ne tukola we tutyo nze nenja nembeerawo n'ogenda n'omutta kuba gweyagala omutta n'okwata piro n'omutuga ne tumala ne tudduka ate katoboze oba ne tukwata omulambo n'oguwalula n'ogutwala mu nsiko nga gwe towaluddeeko nekale nenkuyambako kuba tuba nkuyamba buyambi gwe munene Rina buli omu eno mission yo maama obula fe twali tumanyi ne mu Uganda tokyalimu ng'ate lwaki mwana gwe ng'obuze fe tukunoonyeza tewali we tutatuuse ng'ate lwaki munoonya okufaako sebo ne gye wali opangiza twatuukayo nga bagamba ebituwaleko omu anti bwe ziwera oleko omu nedda wali mpisa ze nembino na munnange nogamba nakya nvaamu bino noobitiko ate gwotwala ebikadde ze naali bitutte munnaye kuba embeera munnange munnaye nakikuba nagenda otuukayo landlord wo nga ŋŋamba munnaye ono omukyala yagenda tetumanyi gye yalaga nagenda nabakubira nabukubiza essimu ne mbagamba sigenda kukomawo tumuli badde mbobbifulo namubuuza ne mugamba omubanja ko ye nedda yasasala n'emyezi 6 masa ng'olwo okumpita okubeera mukazi bwana oba ndaba bayinza okummanja bontunulira booti bayinza okummanja jaki oyina gwe wafera mpozi g'obuwala gwe mpozi bukusala busozi zo bwange bunsazeemukko naye tofaayo bujja kutereera kwano nze tebwansala kyomanya tebwansala
TV eriyo nayo nanogireka mu muzigo ogwo. Ng'ate lwaki sigireka? TV eyo yannuma. Kakati tunaawe. Yannuma baba. Nali ewange nengamba naye jakalimba nnyo yali gimpadde ne neerabiramu. Agamba landiroodi baabi wasikali abimuwe. Nga weerabidde nakyawo. Anti ndi mugole. Ndi mugole mukwano. Anti omugole manyi kyentegeeza? Sente bwe ziwera. Business zeeyongera. Olwo mbadde mbuze lwa business. Naye nno naawe Jackie watoba. Oba ngamba mbu business zaatereera. Sirina okutereera kubanga omuwala yenna myaka gyange mbeere nga mbonaabona. Era munnange oli mugole. Naye baaba Jackie wabonaabona Mukama mulungi okujjukira. Era Mukama ajjukira. Mukama tayinza kwerabira. Kulaba wenna onyirira. Kitegeeza eyo gy'obadde obulidde obadde oli mu bya bizinensi kunoonya ssente. Okimanyi bw'embula ezo ziba eba bizinensi. Nze nyina kyendiringiramu ebyo ebidiirudiiru ebitafuna ebiyinza okuyiwa. Nze nkimanyi ate gwe olabika by'olimu biza n'okukuleetera ebizibu. Naye kasobera mu bizinensi. Kasobera mu bizinensi. Kyoba omanya bw'obeera mu bizinensi saawa yonna oba okikuba oba mu bubi oba mu bulungi oba okikuba. Kitegeeza Jackie eyo gy'obulidde. Gyembulidde. Waliwo wala wenyinza okubulira. Kirungi ekyo. Mbeera mbulidde mu bizinensi kino ntambudde era ne olaba ngenza bulungi. Nzinza n'otutambula nga ngenze eyo nga kisolo mbalala. Bizinensi gye ngenzeemu bummonde. Wangi. Mwebyo mulabira eno mugamba nze ndi ku ekidiiru ekirala. Neze mbeeramu ebyo ebidiiru byange eby'obummonde n'enkikuba era bizinensi. Ekyo kirungi. Ye ng'obuze obulidde luddawo eyo. Jackie yange nga biwanvu. Kikinga weesiseemu awo kuba luli obadde oli waggulu nnyo ate maama wenkubuuziza gy'obulidde n'olyoka weesikamu. Mwana gwe neekwazika mu bulamu bwange. Oyinza obweyambulula n'obunziriza mu katikitiki. Naawe lika gwanyirira bw'otyo. Jackie nina ebizibu. Jackie nina ebizibu. Kati mbuuliraako munnaye ebizibu ki? Mwana gwe nina ebintu bye nayingirira awo mwana gwe naye simayina okumanya. Tongamba bino bidiirudiiru bye waŋŋambanga sooka oŋŋambe. Era kyenkana byebyo naye mwana gwe simayina ngeri yonna yonna wenyinza bijjamu kuba ne kati nkyabirimu nnyo binvuga supiidi kwegamba bye bivuga kati. Gamba tebikuwa limiti. Luli bye nali nze mbivuga naye kati bye binvuga. Ako ka supiidi nze ndaba wandiŋŋambyeko ne tufuna engeri gye tukikwatamu. Mwana gwe Jackie nina ebintu bye nayingira naye mwana gwe. Mulira mwana wa nnyabo manyi e Kampala we musisinkana ne mukwatagana kiringa kusanga Munnayuganda Buwalabu. Mubeeki. Jackie bino tojja bisobola. Wabula ky'olina omumanya siri bulungi. Ng'ate lwaki sibisobola? Mwana gwe Jackie simanyi we ngenda kukikola naye kyejjasinyo nyina omuntu gwe nayingira obulamu bwe nga njagala tumusiraanye naye kirabikanga. Kyokka ng'omuntu oyo baali bannyamba nnyo. Ogambye eki? Nina abantu be nayingirira mu bulamu bwabwe naye ng'ebintu ebigenda bintusizza mu buzibu. Ojjukira ddiiru eri gye nakugamba? Nendako ddiiru ki gye wangamba? Eri nawe gye nagamba ey'okusiraanya Jacob tumuggyeko eby'obugaga byonna n'ennyumba ne ssente. Tumutege omukazi agwe mu katego tulabe nti tumuggyako buli kimu. Nze namala ne mutega Esther naawe. Gosaaga. Rina. Kiki? Ogamba biri ebyedda. Ebyo. Anti gw'obirabanga ebyedda nze kunze si byadda maama. Sakolindeko. Kubanga bitwalira mu bulamu bwange kunze si byadda. Sakolindeko. Esther okwagala Jacob mwali mwateesa. Naye gwe bw'ondaba bw'otolowooza ki? Nze ekintu amazima nfiira ku mazima nze kintu nkiremerako bwe mba nkyaga nteeko kituukiriza. Rina, ebbanga lino lyonna. Naye ate ekyobusiru Esther kye yakola yagenda tenagenda mu ggwa mukwano ne Jacob. Eri yali mission yali ddiiru okitegeera ne batandika okutijja ebyekisiru. Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu. Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu naye omululu gw'abasajja omungi
gwe wamuleetera obuzibu. Samantha, Samantha, talina yadde obuzibu. Samantha, Samantha, talina yadde obuzibu.